Academy kyembadde njagala okumanya deni tulabe engeri gye tusobola okuleeta abaana banakwegattako. Yanza sebo nyina Soccer Academy gye bayita Big Talent Soccer Academy nga tusangibwa ku Freedom City waliwo akasaawa awo, era nga ekigendererwa mu ekyo twayagala tukwate ku mwana atalina mwasirizi ate n'abo abalina naye nga balina ebitone bonna tusalawo tubayambe, kubanza I believe nze mpulira ennaku y'amaanyi nga muno mu Uganda tuwagira nnyo Premier League, tuwagira nnyo Spain league z'abazungu, naye nga ffe tetulinamu representative. I believe nga nkozeseza connection zenyina mikwano gyange gyenjogera nagyo kuba olwaleero basambi ekya bagenda kubeera bakochi bagenda beera bagenti ate abaana bano bajja kuba bakuze nsobola osuula yakabega oluusi ne tufuna omusambi Premier League naffe ne tuwagira byetukolaki byetutegeera so eri era ojja tujja kusanyuka nnyo okubanga ozze ku Big Talent nayogera ne management omwana wo n'aligestaringa nasobola okujoininga team tweyanzike. Webale nnyo muganda wange Eddie Kenzo, amanya yenze bampita Paulo. Mukulu nawulidde ng'obadde oyogedde ku kigambo kya boda boda nti ogenda okugaba boda boda. Kakati awo tukoze tutya nga tufuna akakisaako kubanga naffe tuli ba boda boda nga ate nga tuwulidde nti ekigambo boda boda otuwadde nnyo amaanyi otuwadde nnyo ekyokugamba like as in how should I say it, like you have given us enough energy here, so please you can let us know about this. Kyetugenda okukola tulina t-shirt eza Eddie Kenzo zetugenda okukola ez'abasemyekozo bannamyekozo government where are you Eddie Kenzo biki abakolamu mwavu wakufa zena tuzirina omwavu takyafudde zena tuzirina so tugenda kuba tuleeta ku stage ne muligestaringa ku stage omuntu gwe mulowooza nti naamanyi okuba omubale olunaku olwo buli stage egenda leeta representative waayo stage wali tukuba omubali stage ku stage representative waayo bw'abanga yasinze agenda funa pitch tetugenda gaba emu yokka omunamba emu namba bbiri stage kuba tugenda ku stage nyingi tetusobola zonna ziwa bode mutujja kugezaako okulaba nti kubanga nze njagala giving back to the community kuba ekitegeera so njagala oddeyo obanga tosobola kuzina funa omuntu ku stage ogomanye nti moka ajja kuddayo nayo nkubulira wallahi ebintu byange si byakulimba tujja kigabirawo ng'ensi yonna eraba eyo ensonga lwaki tutandika ku makya paka lwaggulo twagala eno nena ebeere part of entertainment kyabantu abanaabaawo baleme kubeera bowadi oba ekitegeera ensonga lwaki tuleese nezuu tuleese buli kimu tuleese ebyesuubo tuleese binyonyi wegamba abantu olunaku lulamba balumale nga basanyufu mpaka sholeddwa ate eshoyo kama ogenda olabira buli muyimbi wa Uganda kuva ku makya mpaka kiro oba ekitegeera entertainment y'amaanyi nnyo era tugenda kugabira abaana era kubanza abaana banjagala nnyo omwana ajja kujja ku stage awo naye aliyo mubali school fees tumugabe so ekyo twakikoze kuddiza tuyanza niyazanyusibwa gavine kikiri komanda Delta TV tukole ebaze bannamuniye mwenna abaakedde overnight ne mukola adde omukulu yakatuuka. Ekibuuzo kyange kiri kimu, omulama gwe tuliko kuddiza nali ndyeka ewa neighbor nga ndaba TVM ne ndaba blood wowe muludde nnyo bamuyita Aziza Zion simanyi oba mukulu waliraba lyayogera naye ndize nalaba ate oneesiga yagamba mbuno atobye naawe kuviira ddala eri ddala naye nti ye tokyamulabawo tomuwuliriza n'agambako naye mabega nti walinako concert n'ojja n'omusaba ku gita oba ogenda kukola concert yo n'agikuwa. Nali wa neighbor ku TV zisina TV kubanga abayimbi mwantamya TV naddala gwe kubanga nange omu Kenzo naliwo nga tutandika sewa yeyandeeta gyoli naye nange mbuuza Kenzo wekuba kuddiza nze sinnakufunamu Kenzo weyayo kale nsanyusa nnyo naye kyembadde mbuuza kati gwe wali onkolera ki? Ndi munnamawulire nali nkyakola ku bukedde nze muvubuka weeyogerere nga sinadda kuddeyo tatukole
Nonjogerako ku mawulire nenkuba oluyimba nenkuba nga natuukiribwa kati vice naŋŋamba tukole Gavin tukole kubanga nze nkubuulira amazima gali nti ndabika nakulaba kudda naye mbasirimbye lwero lwe lusoose okubanga nkulaba so honestly speaking radio TV nyingi ezinkubidde ennyimba natandika n'abantu bangi omuntu yasooka okuba oluyimba lwange mu bulamu bwange Jacob Owe yali awo yasooka okuba oluyimba lwange ku radio bagiyita Dembe mu 2007 oshegere kulabika wamanya 2010 oba 11 nfuna 9 so nze simanyi kyoyogerako kuba abantu bonna bankubira ennyimba zange batandika okujja nga bakira eminga abo bazibitegera mukama wange ekyaziizi Azizi natandika naye Azizi yennyini nga nakayimba olimba so lonely yafunamu nangu butategeragana era nanguba naŋŋamba toddanga mu maaso gange taddanga kuŋŋamba nti katikomawo so Okay, tugakwaniza ebibuuzo bisatu byokka biko okuva mu media houses okuva NBS, MTV ne Moon TV. Kale kasuka Moon TV kene yazanye ne yazage zimanja Geoffrey kolera Moon TV ne Radio Sapiensia erikirenzo line emikono gy'abayimbi bangi abali international tusubireyo abayimbi alisi ne babeera babiri basatu okubeerawo ku festival y'olunaku olwo nga bali international. Kituufu ekibuuzo ekyo kituufu nnyo bana mbadde nkyerabidde nze ndi musajja wa mikwano nina mikwano gyange mingi nnyo abantu nga Diamond Platinum abantu nga Harmonize abantu nga Baskels bangi nnyo bayimbi bangi nnyo sobola nakumenya ba Flavor bonna bagwano bange so musuubire abasajja abo okubanga bajja ku share era mu nnaku awo nga tunaatera okutuuka nja kutandika okufulumya posta z'aba international artist abagenda okuba ku share ngenda kuba ntana era nga bulijjo bwe mukimanyi era bulijjo mbadde nga mbaleeta ndowooza sirimba nalimba leeseeku so nakati era bagenda kubawo ku share atali omu ba babiri bajja kuba bajja ssebo kafuna omukyala. Good afternoon, everybody. Amanya bapita Alain Ali yankolera Sanyuka TV and NBS. Ekibuzo kyange kiri tuli live by the way on Home of Sports and Entertainment Sanyuka TV Music Taxi atandise dda era omuweereza ndi wano butereevu so mbali njagala kubuuza otandisewo festival so kati tugenda kubeera nga tugenda ne Kenzo Festival tetukyalaba concerts oba ekintu kyonna bwe kityo tugenda kusigalamu Eddie Kenzo Festival. Concert tujja zikola mukwano eyanzanya ekibuuzo concert tujja zikola nga tuzikola mu bifo ebyenjawulo oba according ku situation naye nga nze ntandisewo ekintu kye bayita Eddie Kenzo Festival olw'ensonga gye ntambulira bagamba okutambula kulaba okudda ku nyimiro abantu nga Flavor balina Flavor Festival Fino balina Fino Festivals bo bazitera nnyo zikola gye bazaalibwa naye nze I believe Kampala ye make nze yenfudde omuntu bana be Masaka nzija e Kampala yenfudde kyendi Kampala nagiwerako nensulako street nensula nakivubu nembeera wakati Kampala ye maama ye taata ye buli kimu so asazeewo ntandika Eddie Kenzo Festival nti ne bwe ndiba nfudde festival eno abawagizi bange oba abapromota balyekolamu omulimu era bagiorganizing abayimbi bayimbe bagiving back to community bakole charity ez'enjawulo Eddie Kenzo abenga ajjukirwa buli mwaka ensonga lwaki nkitandise nga ndi mulamu kuba bwe sikitandika teri agenda kinkola neyanzanyamu Kenzo zibakutaka kalamu kwa Radio Simba jala kuongerezaako ku kyali yakyayogedde omuntu ava atya mu okola festival nadda mu ava atya mu kola concert nadda mu festival kisanyirizo kye ebimuyingiza mu festival. Nze ndowooza naawe bulungi omanyi bulungi history wange watandise kakala mbalisa ompulirize oyogera nange omanyi bulungi gye nvudde ne wentuuse nvudde ku ttaka mpaka record zemmenye nyingi nnyo tuusiza Uganda yonna gyetuuse olwaleero nava Ghana n'ennyimba Afro Nation Festival kati ngenda Puerto Rico ngenda Ivory Coast nga 14 ngenda bwa
kyannaku nnyo tinkola sheze nene bwe zityo ngate wano sobola kugikolawo ate wenva oba okitegeera kina engeri kwegamba kyekitabulika buki bulungi kubanga ngenda nga 14 ngenda Ivory Coast ne bandi yange yonna era ebifaananyi ojja kubiraba nali Colombia ekyaliyo wakola ki wakiraba kakati bwe mbanga nsobola okukola ebintu ebyo eri naye nga tebisoboka tulanga tuswalanga eggwanga so those are qualified to call a festival era ndi qualified to be celebrated by any Ugandan. That's why buli muyimbi munga kimukwatako ng'alaba nti muli presentinze music nyinawe mutuusizza ajja kuyimba kwolwo abawulira nga sina kyemba kuledde bo tebajja Kenzo. Okay. Kenzo on the case and cut Kalakata. Yes. Case and cut Kalakata. Yes. Njagala kubuuza ku kya venue. Venue ebyafaayo bya venue eyo either ng'omuntu yalya obanga government yamukutteko ya challenge nti nno Kenzo tubadde osobola okugenda e Masaka mu Luwera waje wava oba osobola okugenda e Namboole but ebyafaayo bya venue ekolera obudde buno ne Salva yennyini yakavaawo omukono gwa government gulaga nti ki gwamukutteko kiclarifying bulungi egundi enteriimu omukono gwonna oleme kwawula mu bawagizi kati mbadde mbuuza okimanyi nti Wizkid yakolawo sooka omuddize microphone Wizkid yakolawo kikakasa yalya muwala waani yamutegeka ate nze mmanyi amutegesa lwali sabaziremu kubuuza Diamond Platinum yakolawo anti kaye challenge tufunye kwa ne ku social media osoma kati abali live ate kati nze ebya social media saa kubimanya ze tambulira mu reality nasasudde era ne receipt nsobola zikubifaananyi n'ezikulaga tuveeyo otegera mugana wange nze nasasudde era ne receipt nkola kinzirina nja zikubifaananyi zikulage so ekikwatagana ne politics nze nakivaamu lwa nsonga politics yange ejjako nansinga obunene natuuka ekiseera nga nze kinsuseeko nga nze okisegeera nga kinene kati nga sobola abanga gakifuuse emotional mpuliriza bulungi taata wange ng'abawagizi bange beeyawuddemu ate nze abantu abampagidde okundaba nga ntuuse wano ntumpezeza n'emyaka gino ne kasikino olaba kafaanana kati babadde bannayuganda abatali baawulemu sikolanga question eŋŋamba nti abawagira kyempagira mwe mubamujja onfuna bulungi so nalaba nga kintu kitandisa okukola ki nekingejjako ng'omuyimbi kuba nze sigenda keera ajja kwesimbawo kinzira katuuti neŋŋamba mulondo ono nomumuleke so nze nasalawo ekyo nenkikola ki naye nga ajja kulonda so ebisigadde bya politics kyangejjako kinene nnyo ku nze ekintu kyali kigezeeko kyansukkako ndenze okay tugenda mu bifaananyi wetunaavaawo okay nsaba kwogerezaako katono ku kintu kya venue kubanga mwami Musuuza yatuma nze kennyini okusecuringa venue twazisecuringa olwa festival tetufunangako venue kulwa politics okusinziira kubanga bwe yaleeta ideas ennyonyi yali emu bwe yatandikira yalina ennyonyi emu kati bwonkwogera n'ennyonyi emu netwekanga mukwogera ne bakwano gw'abalala ng'afunye ennyonyi ey'okumeka nga nnyonyi ey'okubiri ne ŋŋamba Kenzo tetusobola kukolera wano cricket oval nemugamba Kenzo tusobola kukolera cricket kuba cricket oval teyina nnyonyi weezinza kugwa n'ey'okubiri neegwa at the same time ate nga mulimu abaki nga mulimu abantu era kyekyo yasooka okumbuza naŋŋamba yani Chopa bwe tugenda saagala kugamba nti venue yaki yabafuzi namugamba no it is a festival kiri understanding olwa package erimu kitegerekeka nti package tesobola kutuulawa teyina venue wesobola kutuula nawe bw'oba olabye festival eno nkubisaamu akafaananyi oŋŋambe tosobola okutuuza ennyonyi bbiri enamboole munda ate nga enamboole mwokolaki mwokolera so the venue was secured and the venue is paid ekumuwagira nze sina muntu gwe nali mpagidde ate sina gwe nali ndi campaigninze sirina gwe nali ŋŋambi nti temulondo ono sikenangako nkya kudi campaigninga muntu yenna nteeka mu politics bambi oba olimba
kuba sivangayo kugamba muntu yenna nti temulonda ate sivangayo kugamba muntu yenna nti mulondo oli kyaliwo nekingejjako nekinfuukira ekizibu nenkyesonyiwa olw'obulamu bwange nsobola okukuza obwana bwange mirembe ate n'obutawula bwagizi bwange nayansi tugenda balamu nekisobola okuba nga tubaawo mu bbanga lino omwaka 2020 saba mukama katonda buli muntu yenna akyali omulamu amuwe kyasinga okwagala mu 2020 ate era nensabira n'abo abatugenzeeko ti mukama abawe ekikumula ekyemirembe era nsaba okutwala akakisa kano okwebaza buli munnamawulire yenna ali wano kuba mu butuufu guno omukwano gwe mundaze gwa kika kya waggulu buli kamera ngirabawo wano media houses zonna ez'enjawulo weziri mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza abategesi abaluba events muli banjawulo mwebale nnyo amaanyi gano gemutaddemu ate ngera manyi this is just the beginning ana basket mwebale nnyo bakanyama abasajja ababodaboda mwebale nnyo mwebalire ddala bwe ndaba abantu nga bano kinzizamu amaanyi naddala ababoda kubanga nze bantu benakuliramu ndi mwana wakozi stages bwe ndaba abantu bange nga bazze ne bambeereramu kimpa amaanyi manyi oli yandibadde agamba nti kati edi yatuuka tumuleke naye bakyafiiringa nti ndi muntu waabwe atera nga ndi muntu waabwe ddala kyova olaba nasazeewo nemekola bukozi concert kubanga nakazikolera emyaka 10 nga buli mwaka tukola concert kiba kyabulyaza amaanya okusigala nga kyakola ekintu kyekimu nesikyusaamu yensonga lwaki twasazeewo this time around tukole festival era twayise mu bugobe bw'amaanyi nnyo okufuna ekifo ky'ekkololo sente nyingi ze batusabye naye twaziwaddeyo lwa nsonga twabadde twagala ewantu ewanene wetusobola oteeka abantu baffe kuba tusobola obbawa ebintu bingi njagala kuzza I want to give back njagala gaba boda nga bezikuuka pay ku school fees nzirize ku muntu wange owewansi nga nyongera n'okubawa essuubi nti mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kisoboka bwe tuba tutidde ne tuba nga tetukoze ebintu bino teri agenda kubikola most especially fe abaana basobodde okuba nga tuva mu ghetto tuva wansi mukama baasitudde kirungi nnyo ne tuwa bannaffe example entuufu nti ebintu byonna bisoboka ekifo ky'ekkolero ekyo bayimbi bali international webaze bakiyimbiramu bawizikidi baani naye nga ate naffe wano wetuli ate ng'omulimu tugukoledde ddala nze entambudde amawanga n'amawanga nyimbye mu bifo ebinene eby'amaanyi naye nga nedda nanyini mufu yakwata ewawunya kino ekifo tetugenda kirekera bali international bokka naffe tusobola so buli abelivinga nti tusobola kubakuuka so ekiseera naffe tulage nti tusobola okukola ebintu bino bireme kubeera bantu baveeri bokka ne bajja ne babikola ate ne bagenda ekiseera naffe tubikole kubanga bajja ne bakwira wano ne bajjuzaawo ate ente zene ne bazitwala ewaabwe naffe twagala naffe tujje tukuŋŋaane wano ate nga n'abantu bafunyemu ababuulidde ennyonyi tetulimba tugenda leeta ennyonyi ekindeese ennyonyi njagala omuntu wange atalinyangako mu nnyonyi alinnye emutwale mwetoolooze emutuuse kajjansi ntebe ekomewo ate etwale omulala naye baetoolooze tulina ennyonyi 2 emu evudde Kenya mu ya wano zigenda kubanga zibeetoolooza bantu bange olunaku lulamba tugenda siba nga tusanyuka busanyusa akalunga so nze njagala abantu bange bajje tusanyukire wamu tujubireetinga obulamu bw'Edikenzo ng'akyali mulamu tuleme kulinda kusanyusa abantu nga bafudde wabula tukole ebintu bino ng'abantu bakyali balamu kubanga honestly mbonyebonye nnyo ntobye nnyo nfunye challenges z'amaanyi nnyo nga bwe mumanyi nti nze omuyimbi wa Uganda yasoose okubanga nkola music n'agenda global nafuna criticism nene nnyo nefuna challenges nyingi nnyo indati abantu abagenda okuddako bikola ate bo bagenda kwanguyira okubanga ne bannamawulire bakimanyi kati nti kisoboka naye luli abantu balibiranga ebyokusaaga babirabanga ebyobulimba balabanga ebitaliyo until today barealizes nti munange ebintu bino bituufu olwaliro mu Uganda tulina BET tulina Zinikurudiani tulina byani abaana bagenda okudda ku mugigi ogunzirako wano bagenda leeta ne zigurami naye lwansonga nti balina challenge olwaliro they have to challenge Edikenzo omuntu yena ayagala okubeera the greatest you have to challenge Edikenzo and then when you challenge Edikenzo it means you're going to be the best olina okukola ebisinga byakoze ate abaana bagenda bikola kuba sinze mulungi omu era Uganda ezaala abantu abagezi bangi
they are going to come out and challenge me and even get more. Naye tebasobola kufuna mo nga tebalina kwebalabira. So olwaleero balina challenge ye Eddie Kenzo, and I pray nti Mukama aleeta abantu bakola ebintu ebisinze nze byenkoze. I pray for that. So kyekiseera tuyimukiremu tukole ebintu ebinene. Lwe lunaku lwe tugenda okuba nga celebrating Eddie Kenzo Festival. Shene egenda tandika ku makya n'abantu bonna abanaabaamu oba ababiri oba abasatu nze nasazeewo tugenda kukola festival, era ngenda kwogera n'abayimbi bakwano bange bonna. Buli muntu yenna nga muyimbi nga manyi nti mukwano gwange agenda kuyimba ku olwo olunaku, kuviira ddala ku upcoming artist mpaka ku senior artist, nga mwe muli abantu nga ba Frigo, ba Misachi, baani bonna nenda kwogera nabo, ba Chameleone, ba Bebe Cool, nenda kwogera nabo bonna, ne muganda wange Bobby nja kwogera naye ajja abeewo. Nja kwogera naye ajja abeewo kubanga oyo yantandika. So tujja kusaba nnyo okulaba nti olunaku luno luba lwa mirembe, nga lwa security ennungi, nga lunaku lwa kweyagala, lwa kucelebratinga achievement za Uganda zetuuseeko musically. Tugenda kuyimbisa abantu kuva ku makya mpaka kiro show enaggweka. So olunaku olwo nsaba ntwala akakisa kano okwaniriza buli munnauganda yenna ali eyo ng'olumirirwa obulamu bwa Eddie Kenzo bwayisemu okutuuka wano, ng'era osanyuka ku lwa Kenzo byatuuseeko ne byatuusizaako ensi ye, n'okweyimusa ng'omwana wa ghetto ataasomako naye nesobola okukola ebintu ebyamaanyi. So oluusi nandibaddeyo nga nywanja goba nga bansiba oluusi nga nafa naddanga bannange bwe nakula nabo bye baatuukako, kuba abantu abasinga be nakula nabo abamu baabatta dda, ababe baabatalira luzira myaka, nenze nabigaana ebyo nenkyuzinga ekkubo ettuufu era wano wesobodde okutuuka. So olunaku lwa 28 Airstrip Eddie Kenzo Festival, nyaniriza buli muntu yenna ali eyo. Tiimu Eddie Kenzo mwenna gye muli, oba oliwaawo olunaku olwo nsaba olinnye kapiki oba takisi oba emmotokayo otuuke e Kololo tujubireetinga olunaku olwo. Nja kusanyuka nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neyanzenge. Omukolo gwa Eddie Kenzo Festival, ekimu ku kituleese wano kwe kulangirira ennaku Mwami Musuza zagenda okuba nga atubuulira ennaku ze yasazeewo okubeera nga akola festival eno. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokusatu tugenda kubeera mu Kololo Airstrip. Ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera omwezi ogwokuna tugenda kubeera Mbale. Ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Mbarara mu Agip. Then ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera Masaka mu Maria Flow. Nga 28 bwebanga evuddeko bagenda kuyitawo wiiki emu okukola okugenda mu weekend ziri endala. Tuli basanyufu nti wetwogerera olw'obunene bw'omukolo twalowoozezaamu ekifo tusobola okukuteeka. Ekyamazima nga tewali kifo kisobola ku accommodatinga mukolo gwa Kenzo, era twasaze amagezi gonna agasoboka okulaba nga tusaba olukusa ekisaawe eky'Ekololo, era nga Eddie Kenzo gyegenda okubeera festival ye esoose mu Uganda. Festival eno sofa tuyina ennyonyi bbiri, ebimu ku bikulu lwaki Kololo Airstrip yena okuhostinga omukolo gwa Kenzo. Sofa tuyina ennyonyi bbiri. Ennyonyi ezo ebbiri Eddie Kenzo ye yagezezaako okulaba engeri gye tuzifunamu okubeera nga ayagala okukola ekintu ekyenjawulo ennyo ekisukka ku kya bulijjo. Era ennyonyi bbiri zigenda kuba nga zibuusa abantu at afi. Ennyonyi tezigenda kuba zaabwe, zigenda kuba nga zibuusa abantu ku fi entonotono, naye tusazeeko paati ekololo we zigenda okuba nga zibuukira. Ennyonyi emu evudde Kenya, ennyonyi endala eva mu Uganda. So zigenda kuba nga bwe zibeera, emu eba ebuuka, bwetikka n'ebuuka, endala ng'etikka ng'ekka. Ye engeri gy'alinnye ennyo ennyonyi ebyo abirabanga byesuubo. Mumusonyiwe. Ye ebyo byesuubo byaleese abantu okwesuuba. Bagenda kuba nga beesuubira mu nnyonyi. Bwe kuteeka wansi eya Uganda
okyuka bukyusi ng'oddamu ye Kenya ng'ekuzza waggulu. Tugenda kubaamu n'eby'abaana ebya face painting bouncing castles. Tugenda kubaamu ne zoo. Tugezezaako okufuna abagenda okutuleetera ebisolo by'abaana bye bagenda okusobola okulabako. Abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuyimba okuva ku makya ne ba comedian okuva ku makya. Kololo kyeyina enjawulo ku concert endala oba ku bintu ebirala abantu bye bakola, abayimbi abalala bye bakola. The festival ya Eddie Kenzo egenda ku emiryango giggulawo ssaawa 2 ez'okumakya. Era abantu bonna basuubira okubeerawo, wagenda kuba stage 2, wagenda kubawo stage gaggadde esoose okuba n'entimbe 5, 1 2 3 4 5 6, ekuba n'entimbe 6. Egenda kubanga kololo yonna eyaka Eddie Kenzo. Mugenda kuba mu entimbe 6 nga zijjudde, buli muntu enkuyanja y'omuntu egenda okujja. Egenda kubanga esobola okujja okulaba Eddie Kenzo. Era mulimu ayina campaign gyagenda okukola gyajja tutegeezaako wiiki ejja ey'okulaba abantu abalwadde bonna mu ddwaliro abalina abeetaaga obuyambi obwenjawulo. Ajja kuba nga atubulira wiiki ejja, agambye ekyo agenda kuba nga akyanjula wiiki ejja kubeera wiiki ejja tukomawo wano. Mukyo mu bintu ebirala kolo lwennyini era bwe tusuubira ndowooza anaaba asazeewo nga bwe bumanyi nti Eddie Kenzo ali mu katale. Tetumanyi oba kolo anaaba asazeewo, naye nga lwe tusuubira okufuna ndowooza omukyala mu butongole. Kololo tuyina campaign egenda okubanga etambula eya t-shirts. Abantu mugenda kuba musobola okwefunira t-shirts ku outlets tugenda okubawa t-shirts ogigula buguzi. Naye twagala festival genda okutuuka nga buli omu alina t-shirt ya Eddie Kenzo. Ndowooza n'ebirala bingi. Festival erimu ebintu bingi nnyo byonna bye tugenda okulaba. Already yawadde aba boda bonna mu ggwanga. Buli stage eyina okwewandiisa agenda kubanga abagabira zipikipiki. Agenda kubanga stage zonna bagenda kuba bewandiisa, bagenda kuba bawangula zipikipiki ekololo abazina obuzina bwa Kenzo. Era ku nsonga y'emu abaana abasoma obaana agenda okusinga okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kuba kwolwo abaana bonna balina okujja ne back slip zaabwe. Eddie Kenzo omwana nasinga okuzina akazina ke, abaana 2 yagambye bajje ne back slip zaabwe mu nsawo. Waamalira okuzina nti ono yasinze okuzina akazina ka Eddie Kenzo agenda kubeera ng'amusasulira school fees butereevu. Banaye nga temukuba mu ngalo kiki? Nze nampulira ebintu byonna byenkoonako, buli kimu kyenkoonako mpulira kyonna kiyina omwasi. Kenzo Festival agabye kuuka engeri gy'atalina mufumbi, yagambye ayagala okutesinga ekyemisana. Era yawadde abantu aba restaurant bagenda kubanga bafumba ebijjulo eby'enjawulo kwolwo. Abawanguzi 2 bagenda kubanga bawangula kuuka ez'okufumbirako emmere. Ekyo mukikubira engalo. Festival tomorrow morning abakulu 2,000 VIP 5,000 tuyanze then n'abatebo nabo tubaniriza abakulu bajja kuba batubuulira how much for a VIP table. 2.5 table ya VIP. Tujja kusanyuka nnyo okulaba nga mujja mukolo gugenda kuba mutegeke bulungi nnyo. Tents weziri biki byonna buli kimu kigenda kuba kirungi. Tuyanze twaniriza ekibuuzo obanga oli eyo wanika buwandiisi mukono katandike ku mwami ono. Mwebale nnyo okujja